but most of the people they were like criticizing me bali ban criticizing osobola otyo okwogera ekigambo bwe kityo oli ye muzaddewo ne bona akola atya okitegeera but nga bakunenya banenya era waliwo omu gwe nabuuza ne mubuuza nti kasooke nkubuuze omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti sinza akuzaala ng'akyogeredde emyaka 2 era n'akulaga nti ayagala singa Katonda amuyamba n'oba mu bulamu bw'ensi ajja kwesiima nnyo era ajja kukola pate kakati gwe obwongo bwo buba bukugamba nti omuntu oyo yadde takwagala yadde akola ebyo byonna asigala gwe muzaddewe so temugenda keera ku makya abantu abasinga aba abooluganda temugenda keera ku makya siriwalira ku bantu because mudduka reality n'oyagala oku asidinga oba okubeera ku side ey'omuntu eyakola ensobi akoze ensobi naye nga temuvuddeyo gamba nti ensobi eno mbutuufu twetaaga tugambe ku muntu ono ne mbagamba mwabeerangawo ne mulabanga embeera mwe nayitanga. Okay, nkwaniriza ku SC wano ku Talk with SC Media Uganda. Thank you so much. Wona wosinza okubanga otraba okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno. Nyongera okugamba nti wano we are here to inspire, we are here to motivate, we are here to uplift people's lives. Tuba tuleeta emboozi ez'enjawulo okulaba nga tugattako ku society. Naawe ali eyo obeeko ky'oyigamu. So, nyongera kugamba oba mpya kweno channel, please subscribe, liking, commenting, sharing. Tusobola kubanga tukula wamu nga community because a lot is coming. So please subscribe to this channel. Onyiga ku subscribe button atera nonyiga ne kade so that buli kimu okifuna. Atera obanga oli eyo ng'olina emboozi ng'olaba esobola okugattako ku society okuva ku 0701542372. Yes, ne tujja woli oba nojja we tuli ne tubanga ate tunyumyamu. Onako olwaleero ndi ne mwami Nsubuga Kevin. Si mupya ku maaso gammwe. Twalinako emboozi ye wano emyezi ng'ebiri emabega. So olwaleero tuba tunyumya oyinza ng'oli mupya oyinza obutabitegeera bulungi. Mbadde nkusaba oddeyo olabe emboozi ya mwami Kevin Nsubuga ojja kuba kikwanguyira okukitegeera obulungi. Mwami Nsubuga Kevin nsanyusa okulaba ku S Media Uganda. Nange nsanyusa okubasanga nga mukyali solid nga bwe nabaleka nga bulijjo bwe kityo bwe kiri naye nga nsanyuse nnyo nange okudamu weewaawo olamu bulungi bweyagala alhamdulillah aweewaawo nange nsanyusa bayanga nakatuuka ne mugaba naye ng'onyirira nnyo naye abaana abo ku social media batera okunsalako ebigambo kati wenna akuwaana bwe nti era nga bansalako ebigambo kati they don't want me to compliment anyone naye nga bafa kinensi simanyi naki kye baagala wali nambiru oyo nambiru ani oyo akola bubi ankola yaddala bubi oli otya Kevin? Ndi okay, definitely okay. Ntwali tunyumyamu awo noŋŋamba oyina agokya anti era nenga akankulinde twali tulina kusinkana ku Sunday but nga omanyi ne tugadde kusinkana eno bwekiri. So what happened? Kye kiriwo anti okusinziira ku story gye nanyumya like the story of my life eya taata eya muzeeyi. Now we happened after ne tufiirwako omuntu eyali so touching eyali agatta families zonna era agatta eyali empaje ennene mu famire yammwe. Yes. Omwami oyo bali bamuyita Mzee Kijongolo. Most of the people in Seguku know that person. May he so rest in peace. He has been actually abadde chairman for almost 20 years. Ngira musajja ali responsible so much. So omusajja oyo bwe yali nga tannafa yampitako nangamba omanyi jangu twogere off the things I had. They told me that was going through social media. Wajja Mawulire. Wajja Mawulire. So nabeera nangamba omanyi nti njagala twogeremu. So he happened to ask me what is really the problem. Nemugamba muzeeyi, I respect in the people I have in my family oba mu family yange. It's you that I respect the most.
you are one of the people I respect. Yeah. Ne mugamba naye inze okugenda mu media, I didn't go there oba siri mu media because nina kyenjagala ekyamaanyi, but I wanted to show these people abali mu mbeera yennyini gye nalimu, oba abayita mu mbeera gye nalimu nti things are possible. You can make some things n'obisooka n'obissa aside mu bulamu bwo n'ogamba kansooke nkole ki ngobe n'ekisinga. Kitegeera biri bye wayitamu ne birema kunyiga. Kitegeera nangamba, but then there is a time you told me you wagamba mu interview that Kitawe simanya ne wabanga waliwo ekikopo ky'amazzi nga kyekimuwonya nga kiri awo wansi okisamba ne kiyiika. Ne mugamba of course ekyo sikizaayo. And essaawa zino eno kyenjagala okugamba esi kansooke nkole ka disclaimer. Bino ebigambo byenjogera oba byengenda okwogera si bya AC Media Limited nga yo, si bya AC wabula byange nganze omuntu Mwami Nsubuga Kevin. Nganze Mwami Nsubuga Kevin. Ekituufu ekyo byonna bye nayogera mu interview eri eyasooka eyagenda viral. Yes, eyasooka. That is the reality and that is the truth. Gali mazima meerere. Gali mazima. Ate nga siina kyengenda kuzzaayo. Bonna abaali basuubire oba abaali bagamba nti awo ayogedde bubi. Then kati mmwe mulina okukitwala nti nayogera bubi. Naye ng'ekituufu kye nayogera ge gaali amazima ate kyekyali ku mutima gwange, and up to now kyekikyaliko sikizaayo. Again, bwe twagenda okuziika omwami oyo ng'afudde nga wayiseewo ebbanga, kuba oyo omwami namugamba, muzeeyi oyo namugamba, ne mugamba olabye ebintu muganda wammwe byabadde ng'akola. Byakoze nga gwe mutabani we. Nganze sinze siri mutabani we. Siri mutabani we kubanga yagamba si yanzaala. Okay. Yes. Kati nze siri mutabani we, netwala mu kifaananyi nti nze siri ki? Toli mutabani we. Ye muntu gwendaba obulabi ng'omuntu wa bulijjo. Bw'onaamusanga n'omulaba n'omuyitako. Get? So nze siri mutabani we. Era ne mugamba nti nze ndi wano okukulaba nga ggwe nga bw'oli kuba yali mulwadde biki naye ebintu by'ogamba mbu maybe we can reconcile n'omusajja oyo tekisoboka. Okuddamu okuddiŋŋaana taata. Yes, tekisoboka. And era nakitegeera n'agamba really the things you have passed through in this life with that person n'omuntu oyo siraba wootandikira gamba nti otandika omusonyiwa okuggyako nga kinaaba kisa kya Katonda. Nangamba ne mugamba naye bonna bajja kwogera bye baagala okwogera nga bwe bawulira bwe baagadde, naye ndi muntu mukulu kati. I'm 25 years. Actually, I'm 26 ngena weza 27. Yeah. So ni muntu mukulu, buli kintu kyenkola nkikola with consent ey'obuntu obukulu. So bwe wayitawo ebbanga tono omwami oyo n'afa. May he so rest in peace. Yeah. Muzeeyi Kijongolo oyo n'afa. So bwe yafa kati awo abantu abasinga kubanga luli bali tebalina ngeri gye banfunamu because mbeera walala tebamanyi na video yafuluma oba emboozi we yafuluma baagirabanga bulayi but tebalina access kunfuna mu ngeri ey'okubeera nti boogera nange. You get? Yeah. So kati kwolwo olunaku it was like buli muntu yali ayagala kufuna ngeri gyanfunamu okubeera nekyayisaawo oba n'okubeera nekyayogera at any point. So and definitely I give them a chance to talk. Mugenda okuziika kati awo twagala anti tugenda okuziika kubanga okuziika we bambikira ne ŋŋenda ekiro. So bwe nagenda ekiro
bino byokusula ku muntu. Yes, nolaga compassion nti oli compassion obaddewo. Yes, so buli muntu yali atandise okwogera ebibye. Oyo yagenda ku social media n'agamba bwati nayogera bwati kati abantu abasinga ne bavaayo bano abanninako oluganda ne bavaayo nga buli muntu ayagala kumpa amagezi ge obwiki ge nali seetaaga nakano kankayiseewo. Yes, nali sigeetaaga cause bye nayogera nabiyogera nga nabirimbi bitegeeza ate nayogera what is really the truth. Sina bulimba n'obu bwateekamu. So ne bajja buli omu n'aŋŋamba naye tewandikoze weti ye kitaawo tumumanyi muntu mubi nnyo but ekya social media n'ekyokubeera nti wali mu exposinga kyali tekyetaagisa. Nabasinga ne mbagamba nti mwe mulowooza nti ogenda ku social media nali njagala ku exposinga ye. That is the question I ask most of them. Nze nali njagala kulaga abantu abasinga abali mu mbeera eyange mwe nali nti ebintu ebimu wadde bihappeninga naye obulamu bukyasobola okugenda mu maaso, bukyasobola okutambula kubanga waliyo abantu abazaalibwa abantu abasiru, abantu abatalina mitima, abantu abateefiirayo gye bali bangi, tekiri mu bulamu bwange bwokka. Okay, wali naye abantu abo bayambiddwa batya? Bafunye omuntu ali in their caliper, afunye the worst in his life, okubalaga nti you know what, bino ebintu bikola ki? Gyebiri. Mbozi nyingi ze mulabye eza disputes in families. Eya mulabe kuya tamale mirundi, mulabe namwe nawe esi nga gwe oyina ebibyo nina ebizibu byange mu family. Yes, byotasobola kujja maybe nenjogera social media n'oyogera. But bw'olaba ate omuntu nga ye akyogeddeko, you get the way of how you deal with it. Oguma. You get. So nze ne mbagamba amazima. And on the issue, kuba balemera nnyo ku issue y'okubeera nti mbuna engeri kale ebisinga omusajja muntu mubi nnyo naffe tukimanyi era naffe tudecidinga naawe 100% nti muzeeyi mubi nnyo. Naye ekintu kye wayogera nti ne bw'aba alwadde atuuse ekiseera n'alwala nga amazzi gali awo nga ge gamuwonya ogasamba ne gayiika. Nimbagamba ate nalimbawa. If that's what I feel and that's what I think that it is deserving that person, man nalimbawa. Mbeera saagala omanyi abantu balina embeera ey'okubeera nti kyalowooza ne kyawulira tayagala kyexposinga oba kiraga bantu naye nga actually ekintu ekyo singa abadde afunye chance nti kankyogere yandibadde akyogera mu butuufu wakyo, naye olw'okuba nti atya how other people will think about it akyerekerayo oba nno buba bunnanfuusi. Yes, esi omuntu atakwagala akulage nti takwagala ate tekirina kye kigenda kujjako because most of the people tibabaagala naye balya banywa beebaka. Obulamu bugenda maaso. Yes, naye omuntu atakwagala esi aveeyo agambe nti nze sikola ki sikwagala. Yes, okusinga okubeerawo nga yeefudde nti mukwano gwo ate nga takwagala. Kati nze relating to my story saayagala mulaga nti it is very okay with me. Ogamba taatawo nti kale wadde byonna bye yakola byaliwo naye nze sikiinaamu buzibu, nkiinako obuzibu ate obw'amaanyi. Kubeera waliwo ne gwe nagamba gwe twali tunyumya naye muzeeyi ne mugamba nze n'abaana bange be ŋŋenda okuzaala tiri agenda muyita jjajja. Kevin, I'm telling you, bino bintu mbikugamba because they are facts.
saagala nkulimbe esi teri because nze ndi transparent kintu kyogera nga bwe kiri teri agenda muyita jjajja. Kasooke nkikuleetere mu ngeri bweti. If at all ese omuntu avuddeyo n'akugamba nti sinza akuzaala n'akola byonna ebikulaga nti akugamba nti si ye taata wange, n'abeera nga awishinga nti kale singa ofa n'ovaawo, omuntu oyo bw'aba nga takwagadde ggwe omuntu nga ggwe bw'oli ate nga mazima gati nti yanzaala, ogwe kyosuubira asobola okwagalira abaana bo b'ozadde? Tekisoboka. That is the reality. Omanyi tubeera mu mbeera abantu ne twebuzaabuza naye nga mu bulamu ebintu nga bitambula ne twebuzaabuza, naye nga mu bulamu bw'ensi you need to accept the fact and you have to act, olina okukola nga facts ezo bwe zitambula. Kati awo we ŋŋambidde nti nze n'abaana bange tebasobola muyita jjajja, and I will never introduce that person nti oba munnaye waliyo ne jjajja wamwe obaki kitegeera, because ye yennyini yakyogera okuva mu kamwa ke nga takakiddwa, tatamidde, talina kintu kyonna kiraga nti obwongo bwe tebukola bulungi. Kakati bw'abanga yakyogeranga ebyo byonna ng'ali mu mbeera eyo n'agamba sinza akuzaala, kakati ova oti oli n'ogamba omwana wo gw'ozadde nti oyo jjajja wamwe, oba olimba. Kuba n'abaana baba balina okutegeera nti omuntu oyo bw'aba yanjagaliza ekibi, yanjagaliza okufa ng'ate akimanyi bulungi yanzaala. Yes, ng'ate akimanyi yanzaala nga ye ate mwasobola baagaliza ki? Waliwo ne aspect zendaba mu bulamu buno. Waliwo abazadde abazaala abaana abali physically disabled, nga balema, namuzaala nga kiggala, namuzaala nga tayogera, namuzaala naye n'olaba nti I have taken some time to research about those people, those parents. You will find that abaana abo bali mu mbeera ey'okubeera nti kali ayinza okubeera nga talina budde bubeera naye omwana oyo buli lunaku n'okumufaako nga bwe yeetaaga kufiirwako, n'amutwala mu ssomero ery'abalema, eri abantu abali physically disabled, n'abeera ng'amufaako, agenda akyamulaga nti though kino weekiri but I'm still your parent, ndi muzaddewo, oli mwana wange. You get? Kati ate nze bwe baazaala nga siina wadde wannuma, obwongo bwange bukola bulungi 360 degrees. Siri physically nti oba ni mulema, naye ye n'akulaga nti kyekyo kikulaga nti obukyayi buviira ddala ku ggumba. Talina reason, kubanga abazadde abamu maybe asobola okugamba, kati nga era example gye nkuwadde nti asobola okugamba n'agamba omwana ono tafitinga mu baana bange olw'okuba nti ali physically disabled, talina magulu, talina ali biki, atusi n'amugja mu baana be n'amutwala, kitegeera. Naye era that parent picture esigalawo nti ne gy'amutadde yonna agenda n'amulaba, kitegeera. I've made that research for all times. Kakati nze awo wentuka ne ŋŋamba nze omuntu ategeera 360 degrees IQ yange ekola, buli kimu kikola. Omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti takwagala, you really need to accept. Sometimes the fact of denial makes you to close the doors that would have been opened. Okubeera nti ese omuntu wagamba nti takwagala, okusigala ku kiri ekintu nti anjagala, the fact is takwagala, kigenda kuggalirawo enzigizo n'emikisa gye wandibadde oggulawo mu the fact that otegedde nti takwagala. So kyobola era
bwe mba ngenze anywhere nze netwala nti haso yange naye ku bantu bonna abaakutuuza bonna bali ku kiri nti tewali n'omu yagamba kale nga omanyi famire nti omugenzi yagenda okufa ono taata omulala nga at least ayagadde mutuule ne mugaana bana abalala bo baali bakyogera nga tebanabakuwa amagezi gano malala nti tewali byogedde bo kiki ekibali mu bongo anti kati esi buli muntu alina engeri gy'alowoozaamu kati endowooza y'omuntu emufuula omusiru oba emufuula omugezi endowooza y'omuntu gy'alowoozaamu on a certain issue emufuula nti ali lenient atunuulira enjuyi zonna n'atunuulira na nsonga ki omuntu ono emuleetera okwogera such a word you get najjawo kiri ekyokuba nti oli muganda we oli wa luganda lwe oba akinaagamba nti naye okusinziira what makes really this person hate this person so much awo atandikira but most of the people they were like criticizing me bali bancriticinga osobola otya okwogera ekigambo bwe kityo oli ye muzaddewo ne bonaakola atya you know okitegeera but nga bakunenya banenya era waliwo omu gwe nabuuza ne mubuuza nti kasooke nkubuuze omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti sinze akuzaala ng'akyogeredde emyaka 2 era n'akulaga nti ayagala singa Katonda amuyamba n'oba mu bulamu bw'ensi ajja kwesiima nnyo era ajja kukola pate kakati gwe obwongo obwo buba bukugamba nti omuntu oyo yadde takwagala yadde akola ebyo byonna asigala gwe muzadde we ne mubuuza obuzadde kyeki okubeera omuzadde w'omuntu yes kitegeeza ki because Troy bazadde b'abantu nga tebalina naye ne basigalawo they stand firm for their kids obuzadde kitegeeza keera ku makya kwebaka ku mukazi n'omuzaalamu omwana oba obuzadde kitegeeza picture ebeerawo ng'obuzadde kulabirira kukuza kola ki ne mugamba tell me of the two akuzizza wadde nga si yazaala n'akuza omwana n'amuteeka mu mbeera ey'okubeera nti ayagala amulabeko nga ali bulungi ne bw'aba talina noone yazaala obuzaazi who is a parent ono akuzizza yes of course akuzizza kubanga abaddewo terujja gamba kukuza wabula abaddewo n'aba abadde takuweerera n'aba abadde takulabiri kugamba nga nemba mbadde mu ya lumonde but abaddewo so ne mulaga nti era ne mugamba nti nze mu bazadde abange bennina manyi omu oba babiri be nali nina eyasooka yali jjajja n'ava mu bulamu bw'ensi oyo ne mmanya nti omuzadde owange avuddewo kati omulala gwe mmanyi ye ssenga ye maama ye taata ye byonna yabaddewo so temugenda keera ku makya abantu abasinga aba abooluganda temugenda keera ku makya siruwalira ku bantu because mudduka reality n'oyagala okuasaidinga oba okubeera ku saidi ey'omuntu eyakola ensobi akoze ensobi naye nga temuvuddeyo gamba nti ensobi eno mbutuufu twetaaga tugambe ku muntu ono ne mbagamba mwabeerangawo ne mulabanga embeera mwe nayitanga mbi naye nga temusobola gamba ku muganda wamu nti owaayo omwana gwe wasuula ewa jjajjaawe y'omulabako omwana gwe wasuula ewa jjajjaawe yaafuna fiizi omwana gwe wasuula ewa jjajjaawe yayambala alya obulamu bwe butuuseewa naye n'ofuna audacity naye n'ofuna audacity ejja ate ew'omwana omugamba lwaki akyawa nnyo taata we lwaki wakyawa nnyo omusajja oyo does that really make sense musonyiwe bagambako musonyiwe ebyo byonna babyogera simanyi ate but may I have a problem
banaye mutusonyiwe ku S media kitera nnyo omuntu muleka nayogera emboozi ye neze have a big problem nti byonna ebibaddewo omuntu otugamba sonyiwa dadi biki dadi paka nakati ye teyekuba nko mu kifuba bagamba nti tutuuleko tuteese because olaba Kevin, I understand your pain. I know how painful it is. But olumu we accept nti tukola ki ensobi. At least when ava kale omwana ayogedde bino but at least kale tugezeeko kulaba n'aba tansonyi but I talk to them. Why was that? Why kyali kibaddewo ekituuko ekyo? Tewali kyali kibaddewo. Ate ngira nange namukuzeka wamusangayo. Namusangayo. Era ne muyitako kozi mulabanga abantu abawa bulijjo. Mulabanga esiwona atambula mu katale n'osanga omusajja n'omuyitako naye naakuyitako. That is the way we were. Nga tuli ku barrio. And of course omuntu obulamu bw'ensi buno nze kye namala obuyigako oba omuntu atulaba njagala nsharinge kye nabuyigako naye bw'osiga okwagala ojja kungula kwagala bw'osiga obukyayi you will definitely kyosiga kyokungula newe buli baddi newe buli baddi kakati omuntu tasobola kusiga kwagala nafuna bukyayi kyobola most of the people in our family they were like alabika singawo ye yakugamba okole ekyo because omwagala nnyo because ye emubeera ku side ye yes bamuteekamu because obeera ku side ye yes mbeera ku side ye because ye yasiga kwagala teyasiga bukyayi oba onfuna yabaddamuwa n'ekitiibwa kubanga yakola byayina okukola yes yasiga kwagala era nange muwaki kwagala ne yasiga obukyayi era naye muwaki obukyayi bwe kiri and that's how life has to be because eyasiga okwagala ate tosobola muwa bukyayi kitusoboka yes era eyasiga okwagala bw'omuwa obukyayi guba mutima gwo nga ggwe nti oli mukyayi naye omuntu bw'abanga yasiga okwagala n'omuwa okwagala automatically things study so nze nga nze omuntu kyensobola okugamba oba abantu abatulaba family matters tetugenda kijjawo family matters kintu kikulu naye bw'okeeranga ku makya n'olaba nga family ye ekuzza mabega eyagala kunyigira mu kafunda gisse ebbali otambula ogende because at times that family eyo gy'ogamba they want to see us somewhere bw'onaaba ng'otuuse n'obeera something they will definitely come naye bw'okera ku makya n'okola n'otwala ebikunyigiriza bye bakola ebikunyigiriza n'oyagala okwactinga according to what they think si ggwe ebikunyigiriza you end up ojja sigala ku kisenge ate tebajja kubaawo okujjako nga bufuddi nga bagenda kuziika n'abamu tulabye families nyingi ne bakeera ku makya ku kuziika ne bajja omuntu ne beesoloozaamu awo ku busente oba olusinga n'abafamily si be beesoloozaamu wabula mikwano gyo gye wakola obukulu ne beesoloozaawo gundi yafudde ne beesoloozaamu awo ku ssente naye nga family eyo olusi tetodde yadde 10 oba bw'eba etodde kitidi to the extent nti weeba ekitodde wandiziikiddwa bulungi ku mikwano gyo ku maanyi ag'emikwano gyo oba ku mukwano ogw'emikwano gyo gwe gukulaze ne bw'obandibadde nga tebaliiwo so obulamu bw'abantu oba obulamu bwaffe tuleme bwesigisa nnyo ku family because tulabye nnyo era aba family nga bakuyisanga ekitagasa nga tolina ssente because you mean nothing to them you mean nothing nga bakuyisanga ekitalina ki mugaso
Yes. Kati lwaki oba obeesibako n'olema okukola gwe ebikufuula ow'omugaso? That is it. Families emirundi mingi gibaddewo nga injustices zituukawo ne basirika. Family zisirika. Yes. Ne bagamba taatawo. Taata n'akwata n'ayeebaka n'omwana we. And then family ne zigamba totuswaza. Lwaki oswaza omwami w'okutuuka awo? Lwaki oswaza taata w'okutuuka awo? Naye ate nga beerabidde ekintu omwana kyafeesinga essaawa eyo nti wadde oli kitaawe naye yeetaaga okudiiringa ku kyakoze ebintu biryoke bitaalinge. Naye you find a family ng'eyagala bizibiikiriza. Ate nga family nyingi gye ziri nga zizibikiriza abantu. Yes. N'abassa abantu tubamanyi ne batta abantu. Osobola okusanga family nga mulimu omuntu ng'ajojobeza buli muntu, amuloga, amusiranya, akola buli kimu. Naye oli bw'avaayo n'amugamba gundi gwe okola kino na kino na kino na kino, nga batandika oswaza otya gundi. Tomanyi nti muntu mukulu, tomanyi nti kojjaawo, tomanyi nti sengaawo, tomanyi nti jjajjaawo, tomanyi nti taatawo. Naye nga beerabidde nti they have to deal with this. Lwaki omuntu ono akola ebyo byonna? Ate kati olaba ekintu ekyo. Senga abantu babadde bamanyi, senga ebintu emba. Omanyi omuntu we baba tebamukoze kintu nga tebakikoze ye. Tamanya nti kibi oba kizibu. Nti osobola okusanga omuntu taata yakutta omwana. Simply because kati ono n'agamba lwaki otuswaza because tebakikoze ku mwana we. Kati neerabira nti omuntu ono gwazibiikiriza ogwo muze agenda kubeera nago. Enkya tomanyi oba n'obulamu bw'oli, enkya ofiira abaana bo abo ne bagenda abaana bo abo bennyini ne bagamba babeere n'oyo taata akwata abaana. N'akwata abaana bo. Bwe kiri. So ebiseera ebisinga bino ebintu bibeerawo bakuba abantu we give a lot of comments but ebintu ebimu tubizibiikira naye bimala ne bitukosa mu maaso. Ate n'ekirala abantu tuvemu embeera nti kasita tekituuse ku nze kituuse ku mwana wa gundi. Any time from now kijja kutuuka ku mwana ojja kumanya we kiruma. Okitegeera sobola otuuka ku sayidi yo n'ogamba nti ate n'ekirala abantu abasinga aba family they are not empathetic. Tebeeteeka ebiseera ebisinga nze ndabye families nyingi nnyo si ne mu yaffe yokka naye tebeeteeka mu bigere bya muntu oyo kugamba nti singa mbadde esi nga nze ali mu position yeeyo nandikoze ntya. Ate bo osanga ate bo bandikoze na something worse than us. What we do. Kituufu. Okategedde? Ngategedde akantu ako. Naye ye n'atayimirira. N'atagamba nti kanneekubyemu ekifaananyi nga ndi mu bigere bya esi. Singa baba bankoze bwe bati nga bankoze kino na kino na kino mu family nandikoze ntya. Awo ensinzira ne ngamba abantu nti mu family yo omuntu akulaze nti takwagala naawe mulage nti tomwetaaga. Anti nze kyenjagala naddala nga tali willing kukyuka. Yes, naddala nga tali willing. Waliwo abantu abakola ebintu because kosa your issue nti wadde omuntu omu abaana obusungu obungi senga omuntu aba akola ensobi akkiriza nti nakola ensobi ate oluusi omulinyira mu kigere noddala byansi kamuleke. But naddala omuntu nga tali willing kukyuka, that's the problem. Naye omuntu aba willing okukyuka tusobola okutegeera. Yes, and kisinziira reconciliation ebeerawo because we are all human beings. We make mistakes. Naye nze ngamba abo abafamily abo abantu ba family members ng'okimanyi bulungi mu mutima gwe talikyuka ekyo kyali. Bw'aba mulogo okategedde. Bw'aba muntu nga wampisa mbi nga ye wampisa mbi. Bw'aba nga tayagaliza nga ye okimanyi tayagaliza nga scenarios nyingi mu bulamu ne mu bulamu bw'abala woolabye nti kituufu omuntu ono alina obuzibu. Bw'oba olaba nga akuzza mabega ng'oba byakola bikuzza emabega muteeke ebbali. Bw'aba akulaze nti takwagala togendayo.
bw'aba akulaze nti takwetaaga ate gwe tomwetaaga. Gwatulayo abantu bangi nga weesiba ku muntu atakwagala nakukola ekikyamu. Okitegeera because yakikulagirawo nti nze nkola ki neesonyiwa. Tulayo abaana bangi nga bakuze ne ba stepmother mugamba stepmother wo baye yakola maama we ekintu kati ye n'alowooza nti maama we yakyuka ne babaloga ne babateekaawo. Okitegeera yes bangi mu family nga families nyingi kubanga waliwo gundi we nali nendaba Shalom nga naye aleetera sengaawe ng'aleetera sengaawe n'amwogera n'erinnya. Yes n'amwogera n'erinnya naye nga teyakola kibi. No, teyakola kibi kukyogera. Mutuufu mugumu ekimala. Yes, teyakola kibi kukyogera. Brave enough. N'ayogera n'agamba singa wange gundi wali oyogeranga bino na bino na bino n'ogamba nti nze banzaala mu mukazi bw'ati era n'olaga nti tonjagala nange sikwagala. Yavaako ki? Naye nza story ye emu n'eyange. Okitegeera? Yavaako ki? Abo bennyini aba family b'oyagala bookera ku makya n'otirira n'obeera nga toyagala banyiiza. Abaana bo gwe bw'ofa abaana abo family ezo ezisinga zisobola obbaleka nga bataayaaya. Tebalina kyakulya nga tasobola genda wadde ewa ssenga nti afune ekyokulya oba ewa taata muto nti afune yadde ekyokulya. Abo b'otiiririra. Toyagala basobya. Sina baso ya toyagala bakola mbuboye bye baagala byagala okukola. Ne baba bakoze ensobi oyagala ogibikkirire. Naye nga ate at the end of the day tolina kyogenda bafunamu n'abaana bo tebalina kye bagenda bafunamu. Yes, jeziri families nyingi. Era awo Shalom yagambira like nzijayo oyo n'agamba nti nze nganze bwe yagamba nti ye nga ye ne bwakeera n'afa tewali mwana we asobola genda wa muntu kufuna kyakulya mu famire ye kuba akimanyi tebajja kimuwa. N'agamba ate Kasuku gwe yasanga obusanzi recently omwana we asobola okugendayo n'amugamba sirina kyakulya n'amuwa essowaani y'emmere. As a family. Ndowooza kati olaba how family is more rubbish. Weziweddemu ensangi zino. Than ate the friends we just meet. Because osobola osanga omukwano naga omusajja oyo omukyali yali kyali wange nnyo. Neha omwana we bambi tasoma. N'afuna gatise ezimutwala ku ssomero lya gavumenti. N'amuweerayo emitwalo 5 asome ettaamu. Naye nga mu famire yo teri yenna muntu asobola kikola. Abalala bakutwala ofuka house girl na house boy. Abalala batwala abaana b'abandi babafuula ba house girl na house boy. Ofira bw'ate laba ng'afunye house girl ewaka. Watagenda kusasula. You get how mean some families are. Watagenda kusasula naye olw'okuba agenda muwa emmere oluusi kale amutwaleko ku ssomero. Bwe twagala ebintu najja gamba aba alina okukola. Yes, aba alina okukola but it is the way you treat that person. Treating so are you fair enough kuye n'abaana baki ne reality eri wakati wammwe n'oyo omwana. Nti you know what ogenda kunyambako wano na wano na wano na wano naye engeri gy'omutreatinga mwemulaga nti walugana bangi abatwala abaana b'abandi because omusajja afudde ne babatwala n'amukozesa nga usigalo bwekuba kumusomesa n'amusomesa mpaka siniyeeza 4 n'amugamba omanyize kati nkutadde naye nga ate n'entreatinga waliwo okumutta talina ssente obanga amutuusiza wamutuusiza naye nga n'entreatinga gy'abadde amutreating ewaka eringa egamba nti talina yadde oluganda gyali. Those are the families. Naye ate n'osanga abooluganda n'agamba esiga ofudde n'agamba naye bambi esa abadde kyali wange. Ne weesanganga there is recently omuntu gwe nalaba gwe nawulira nga esi bw'onaabeera ne mukwano gwo nga your friends n'okeera esi n'oba mu bulamu bw'ensi ng'ozadde abaana aba 2 omukazi najja ku bino by'obeera nga muli kukuziika n'ayogera n'agamba nti omwana omu ngenda mumutwala mbeere naye
omukazi oyo yali yafumbirwa nagaa naye omwana oyo ngenda mutwala mbeere naye era n'amutwala ku ssomero lya gavumenti ye lyasobola kitegeera because in this life bw'oba oyamba omuntu it doesn't matter engeri gy'omuyambyemu naye kintu kyokoze kyosobola n'amutwala mu ssomero lya gavumenti n'abeera ng'amuwerayo emitwalo 15 nga byonna bigwera mitwalo 15 ttamu omwana n'amuyambirawo n'akula n'atandika okubeera nga naye afeesinga the life okitegeera naye ekyo kirema abafamilizi bangi era n'aleka abaana bo ne bakola ki ne babonaabona ezo family ze mwagala ottiiririra ne mugamba bwe naayogera kino eno family enandaba batya abeewaffe banaawulira batya family zo kibulamu okategedde kibulamu kakati nenkuwa ne scenarios endala Junior wawulira ssengawe bye yayogera namuwulira wawulira ssengawe bye yayogera obutwa bwe yafulumya n'agamba nti ne gundi yali alaga nti w'amaanyi nnyo naye tali mu ttaka. That is the family for you. Kati na kino kituzzeeko kikola bwe kiti. You get? Yeah. That is the family for you. Kakati bwokera kumacha n'obavaako n'obeesonyiwa obeera mu kyama. Neze ndowooza akuba ebintu ebimu tebisoboka naye bantu kuddamu kuba nansa n'omanya nti bannanga wadde oli muzadde naye naye wakola ensobi. Waliwo olugero olugamba nti omuzadde takola ki? Tasobya. Si bwe kiri? Naye nze ndowooza enjogera eyinza okuba yaliwo naye waliwo omuzadde nga naye amanyi byonna byakoze bulamu bwe bya kisiru. So that pride, okay? Kisingako n'oyita omwana oba n'oyita omwana wo oba n'oyita osobola omuyita nga ggwe pride yo n'ogiteeka wali ebbali nomugana naye omanyi nakola ensobi bweti ne bweti ne bweti oluusi n'owana ensonga oluusi n'okkiriza nti oluusi kale wali musiru then you reconcile oba okitegeera oba woba tosobola n'oyita mu bantu abasobola kubanga abantu babeerawo tutuuza amazima gali nti pozi mu nsi nga ggwe tosobola nyo ffe tulina abantu betutiirira twanga byonna tubyogera naye oliwo omuntu asobola okumpita nanga esi kino kyewakoze kibi wanaga esi yesaawa oyogere n'ono okitegeera ate nempuliriza ate nga badde nga sisobola oba okitegeera so nze ndowooza it's high time kale enjogera weeyo omuzadde tasobya but obanga omanyi obadde okola ng'oli muzadde nga byonna obadde obikola byonna nga bya kisiru kkiriza weetondera omuntu. Esi kati kankubuulire omanyi people sometime abantu ebiseera ebisinga bakkiririza mu kigambo sorry nti kirina enkyukakyuka gye kikola naye ekigambo sorry tekimala ebiseera ebisinga kiyinza obutamala kisinziira ku ki kyokoze. I believe Kevin, I believe naye kiwewulamuko. Yes, kiwewula. Yes. Naye omuntu taddayo. Tasobola kuddayo kati Kevin let me tell you nga wabadde. Tosobola kuddayo kati Kevin, I know how hurt you are. Nsobola kitegeera nti daddy yakole. Should I call it a mistake? It's even bigger than being a mistake. Oba kitegeera. Ayina ensobi ze yakolanga ye. Naye Kevin nkankubuulire kino nkyogeranga nze nti daddy senga abaye kuye mutima the pride najiteeka wali eri n'oba just akyogedde oba akyogedde from a distance Kevin obusungu obukkakkana tebusobola kubeera nga we buli. Naye kankubuulire esi ku nsi kuno sitaani talokoka. I know. Kanzije naze kuwuliriza ku nsi kuno sitaani talokoka. Omuntu omubi omutima gwe gwalina tegujja kyuka gufuuke mulungi gasigala nga mubi naye ate asobola okwogera sorry eyo maybe ng'alina kyalaba
kyafiirwa mu bulamu bwe oba onfuna kankuwa example esi ndi wa myaka 26 nginaweza emyaka 27 ali mu myaka agenda mu 5 bompaamu emyaka 2 myaka 2 tubala 2 naye nomwamu emyaka 2 nze nja kuba ndi mu myaka 46 oba 47 ajja kuba ali mu myaka 7 ku ffenna ani asobola okubeera nga yeetaaga munne okusinga yakwetaaga. that is the reality okategedde kati awo sorry woogisuubirira ng'ayogera sorry not because omuntu asobola okwogera sorry not because nti sorry yagitegeeza oba sorry eyo kituufu akkiriza nti be yakola byonna bikyamu wabula n'ayogera sorry eyo because alaba essaawa zino byonna bye yali asuubiramu nti bye biyinza okuvaamu omulamwa ekituufu temubadde mulamwa gwalina omulamwa so n'ayogera sorry eyo because ayina ekiruubirirwa kyayisaawo you get omuntu sorry esi omuntu wasobola ogigambira neekola amakulu ng'okimanyi nti that time omuntu oyo talina kyakwetaagako. I think this is the right time. Yes. Talina kyakwetaagako. You get? Aina sente ze yebezaawo. Aha. Kati eyo sorry ekola nnyo amakulu cause omuntu asobola otuula wansi n'anoonya why esi aŋŋamba sorry oba osobola otuula esi nga nze yakusobya n'otuula n'onoonya lwaki nkugamba sorry. Is there any benefit I get in telling you sorry? Waliwo ekintu kye ŋŋenda okufuna nga nkugambye sorry n'otuula n'olabira ddala n'ogamba naye nedda tewali nnyo kyamaanyi. Kati eyo sorry becoming a meaningful awo otegeerera nti omuntu kyayogera akijja mu mutima gwe wansi.